Akalulu k'abakulembeze b'ekibiina ki NRM omwaka guno bannalwengo baakulwawo okukeerabira olw'akavuyo akeeyolekera mu kulonda nga n'okutuusa kati bangi bakyali ku bisago olw'ebyo bye baatuukako. Ssente wa disitulikiti y'e Lwengo Ibrahim Kitatta era nga yavuganya ku ntebe y'obubaka bwa Paalamenti owa Bukoto West n'awangulwa n'ejabulya ne poliisi emwewerera okumukwata ku bigambibwa nti yaleeta bakifeesi okutulugunya abantu mu bitundu by'ekyazanga mu disitulikiti y'e Lwengo. Kati bw'abadde mu lutuula lwa kanso ku kitebe kya disitulikiti, ssentebe Kitatta avumiridde emivuyo gyonna egyeyolekera mu kamyufu naddala bakuumaddembe okukwata abawagizi be newankubadde ffujjo buli omu yalikola. Baagala basigale mu kkooti paka bo n'amaka gaabwe lwe ganaakyuka gasobole okubawagira. Baba nga basazeewo okukwata abantu abaali mu mbeera ey'obutakkanya mu bululu bakwate sayidi zonna. Agamba nti enkola mu kibiina tekyali ya demokrasiya wadde n'akatono kati ng'ekibiina mu Lwengo kiri mikono gy'abantu bamu, abalala batunulirwa nga byonziira. Kubanga obukulembeze bw'NRM e Lwengo mukyala Kimpadde Namuju yabusuubula agenda mu nsawo. Nasuubula RDC, nasuubula DPC. Bw'atyo alangiridde nga bw'avudde mu kibiina nti anaafuna banne bamwegatteko okutwala disitulikiti yaabwe mu maaso. Tugenda kufokasinga nnyo mu kunoonya akalulu kaffe nga independence ate tukolaganye n'abalala betugatta ebirowoozo ebyokulowooza nti akalulu kandibadde k'amazima na bwenkanya, tetusaana kusiba abantu ku bwereere, tusaana okubeera fair nga tukola justice. Tusuubira nti abantu abo mu Lwengo mwe bali be bangi. Ono okwabulira ekibiina tagenze yekka, waliwo n'abalala naddala okuva mu lukiiko lwa bakansala abasazeewo okugenda balwanirire eddembe lyabwe n'ery'abalala eririnyirirwa. Ekibiina kino Nejeno Museveni akava mu biina biwerako si kimu, yaliko mu DP nabera mu UPC mu UPM kakati najja mu movement kati ali mu NRM. Nange mbera wadde okuva mu kibiina kino ningira mu kira kubanga sakikola kondagaano osinjako kyapa. Fena tuli baana ba pate kitegeeza baba balina okutuwa obwenkanya buli muntu yerwanirire yerwaneko yewangulire. Bagamba nti ekibiina kijjudde bwannakyemalira obutagambika nga mulimu n'abo abalowooza nti be bannannyini kyo. Nze ntambudde district n'ebyalo 1,400 almost 1,450. Nvuga mu mmotoka yange lunaku mbadde nvuga emitwalo 20 okwetoolola district eno. Ntambudde ate ne basuubula ebifaananyi byange byonna buli we nabiteeka ate nga kyabaniwo NRM yakikola. I advise you ekibiina ky'omusajja bwe kiba kibalemye mu kyesonyiwe okuva lwe yagamba nti nange nzija buzi wani yali amulonzi naga nti vice chairman tayagala tumuvuganye Kigongo. Nze ekifu kya Kigongo nali nkyagala nini banga nti Kigongo tumuvuganye. Bano babakanya enkola y'okulonda kw'okusimba mu mugongo nti si ya bwenkanya bwera n'engeri abeekubidde enduulu mu kakiiko k'ebyokulonda olw'emivuyo egyali mu kamyufu nti teri n'omu yafuniddeyo bwenkanya. Nakameza ke baateekawo tribunal now we have created a tribunal. Which kind of a tribunal? Now nogenda mu akakundi akaliko essimu kyalo oyo mu petition mugite. Kati bano baweze okutwala ekibiina mu mbuga z'amateeka olw'okutyoboola ssemateeka w'eggwanga ku nsonga z'ebyokulonda. Kubanga etteeka lirikiriya nti tosobola kukola pate constitution y'ekibiina nga tokopa ku y'eggwanga. Akalulu kalina okubeera free and fair ate kalina kuba kakyama. Bagamba nti n'essente ze basasula okuvuganya teziriiko mbalirira nga nabwe kityo bakosa ekibiina ku nninga okunnyonnyola. Omubaka wa Paalamenti n'asasula obukadde 3 n'otalaba nti pate emiliyoni 3 zikola ki? Tebamuteeseteese kapapula ali ku mugongo abantu basimba layi. Gwe toyinza kuddira ssente za munno ataddemu miliyoni ne miliyoni n'ojja n'oyiwako amafuta n'okoleza akabiriiti zaake. Bano si bannakibiina ba NRM abasoose okukyabulira olw'emivuyo egyayolekera mu kamyufu n'abalala bangi abeegasse mu bibiina ebirala nga balowooza nti gye banaafunira obwenkanya.